Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala like nga video katonaako olwaleero bayitedde eddagala mu abalina bakadde bammwe obanga gwe alina obuzibu bw'okubeera ng'obuguma ebigere bikuma omuliro ekiro olina obuntu obukufumita wansi abasinga baziyita nsolosozi nti ziba zikulumaluma wansi owulira oba bukulumaluma ng'ensolosozi naye ebiseera ebisinga ebigere ebyo bubeeramu bibanga ebirimu obuntu obufumita wansi kati n'olwekyo kwetedde eddagala lino ligenda kuba likuyamba ku nsonga eyo. Bantu bangi balina obuzibu obwo ebigere biba buguma teyeebikka kiro lwa nsonga eyo ebigere biba bikuma omuliro ekiro. Kati kwetedde eddagala lino tusooke tulirabe ddagala ofuna obuwunga bwa muwogo. Obuwunga bwa muwogo buyiwe mu bbaafu nga bw'olaba. Obuwunga obwo bulungi nnyo bugenda kuba bukujjanjaba. Kati wamala okufuna obuwunga bwa muwogo njagala ofune kaamulali. Bukaamulali buno obutono obwaffe obwo bw'olaba bufune bulungi nnyo nabwo obugatte mu buwunga obwo nga bw'olaba bugenda kuyamba bulungi nnyo. Kati wamala okufuna bukaamulali funa ekikoola, funa ebikoola bya bukumbu. Ebikoola bya bukumbu byebyo nabyo bifune nabyo biteekemu. Kati wamala obiteekamu funa amazzi nga tegookya, just amazzi nga amazzi agannyogoga g'oba ofuna teekamu mu bbaafu omwo otandika okuyenga ebintu ebyo oba obitabuletabule. Bukaamulali bunyigenyige bwonna bugonde, bunyigenyige nga bw'osobodde busobole okugonda. Obwo bw'olaba bukaamulali bunyige bulungi bwegatte mu kawunga ako aka muwogo ng'obitabulidde mu mazzi agannyogoga oba gano aga bulijjo ng'ogaggye mu kidomola g'olina okukozesa. Bukamule bw'otyo, buyenge bw'otyo bukaamulali busobole okugonda buyingiremu bulungi. Bigenda kuyamba okujjanjaba obuzibu obwo obw'okufuna omuliro mu bigere naddala ekiro, okubeera ng'owulira obuntu obukufumita mu bigere wansi. Obuzibu obwo bujja nnyo naye buli w'obufuna kyenkusaba nga bw'otunuulira ebindi mu kukola bw'otyo bw'olina okukikola. Bw'otunuulira buli kimu kyenkola naye bw'olina okukikola nga bwe nkunnyonnyola. Kati bw'ofuna obuzibu obwo n'oba ng'owulira ebigere ebyo bikuma omuliro ekiro, kyenkusaba ky'olina okusooka nakyo sooka ogende mu ddwaliro basooke bakuceekinge, bakukebere balabe sukaali wo ali atya. Kuba ebiseera ebisinga obwo bubonero buba bubonero bwa sukaali. Bwe kityo bwe kiri. Kati bw'omala obbiyenga bulungi tandika obbisiiga ku bigere byonna. Bisiige ku bigere wansi, kusinga wansi kyonna kisiige nga bwe kiri ekigere wansi nga bw'olaba nga bwe ndi mu kisiiga. Nkitadde mu black and white olw'ebintu ng'egye bifaananamu. Bisiige ku kigere bulungi nnyo bulungi nnyo. Bigenda kukuyamba ekintu ekyo kikole okumala nga wiiki nnamba nga n'ennaku ezigwamu, nga buli kanaku okeera kwesiiga ebintu ebyo obireke bikubeereko eddakiika nga 3 n'oluvannyuma obinaazeeko. Bireke bikubeereko eddakiika nga 3 oba ssaawa nnamba n'oluvannyuma obinaabeko. Naye kikole buli lunaku. Bw'obeera olina obudde osobola okukikola emirundi 2 olunaku. Ku makya nga wakazuukuka n'okikola, n'ekawungeezi n'okikola. Bw'otyo bisiige ku kigere bigenda kuyamba okujjanjaba mmwe abalina obuzibu obwo ng'owulira obuntu obukufumita mu bigere nga bukusumbuwa wamu n'omuliro ogwo kutatadde buli kaseera. Bigenda kuba bikuyamba okukkakkanya obulumi bw'obeera oyitamu bulungi nnyo. Mbadde nkyakugamba nti bw'ofuna ekizibu ekyo ng'ebigere bikuma omuliro ekiro, obuntu bukufumitafumita mu bigere, sooka ogendeyo mu ddwaliro kusookera ddala. Basooke bakukebere. Genda mu ddwaliro nga ddeneko linasobola okukebera nga lijja kusobola okukebera sukaali. Sukaali, kebera sukaali wamu ne kabootongo. Ebintu bibiri ebyo bireeta kwegaba ebikyasinza okuleeta obubonero obwo okubeera ng'ebigere bikuma omuliro ekiro. Tobibikka. Ekirala nga obuntu bukufumitafumita. Kubeera okufumitibwa obuntu obwo kisooka kubeera nga bikumya omuliro ate nga bwe bukufumita. Kati kiri bwe kityo, sooka ogende mu ddwaliro bakukebere bulungi nnyo. Bwe bakusanga tolina sukaali nga sukaali wo ali mu kipimo ekituufu, era funayo akadde era oddeyo. Singa bakusanga sukaali ali mu kipimo ekituufu, kwolwo lw'ogenzeeyo
era tufunayo olunaku olwokubiri era oddeyo baddemu era bakucekinge balabe sukaali ali atya, kabootongo ali atya, kwegaba kebera omubiri ne pressure basobola okupima ne bagikebera nayo, kijja kuba kirungi nnyo kuba sukaali kwegamba yaleeta ekintu ekyo ekyokubeera nga ebigere bikuma omuliro ekiro, tobibikka, obuntu bukufumita mu bigere, sukaali yasinga okireeta. Nyagadde nkibannyonnyole mukimanye. Okusingira naddala kibeera nnyo mu bantu abakulu, naye ennaku zino n'abavubuka bakirina. Abaana abato bafunye sukaali nga bakyali bato olw'ebyo bye tulya, embeera gye tutambuliramu. Omanyi obuzibu bwe tulina, waliwo ebintu ebito bitasobola kwewala naye nga bya bulabe. Kati n'olwekyo tufunye obuzibu. N'omwana omuto omusanga ng'alina emyaka 18 naye ng'alina obulwadde bwa sukaali, nga mulwadde, ng'ali ku mpiso nga yeekuba empiso yekka, ng'ali ku mpeke eza sukaali, ate nga bw'okimanyi nti sukaali oyo ebiseera ebisinga tasobola kuwonako ne baga nti yawonye. Era nze mpulira nnyo ng'abantu beeranga ku leediyo nti ndijanjaba sukaali n'awona. Tekisoboka. Sukaali oyo asigala akusumbuwa. Wadda mu kipimo ekituufu waavaamu bw'atyo, oyitiriza okulya ennyo ebiwoomerera ebisusse n'ata n'akutabukako, bw'onywa ku bikaayirira n'abanga akola ki? Atereera. Era gwe omulwadde wa sukaali olina okutunuulira nnyo ebintu bibeera bikaawa birungi nnyo, biba bijja kuyamba. Ebyo ebikaawa eby'enjawulo nja kuba mbibabuulira by'oteekeddwa okunywa oba okulya, n'ebyo by'otateekeddwa kulya nja kuba mbikubuulira gwe omulwadde wa sukaali. Leero tutunuulidde ebigere okukuma omuliro n'obuntu okufumitafumita mu bigere wansi. Obeera otuddawo naye n'otandika okuwulira obuntu nga bukufumitafumita bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegatako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.